agenda ku mpaka za fainaali. Nze Mulangira Kalema John Baptist atereddewo, munnange Ndawula Liberito waali, DJ Daniel waali mu byuma, ate ne Mukwaya Jessa atuteeka ku mutimbagano. Mbagamba nnyo nti bw'ogenda ku TikTok, Radio Buddu weetuli, YouTube gyetuli, Instagram gyetuli, Facebook gyetuli. Ebintu bino bye tukola ojja kubisangayo, oddemu obyonte buliro, obyekenneenye bulungi nnyo. Mwattu nammwe abeemulugunya awo okwemulugunya kwo kujja okuggweeramu ng'olaba ebintu bino bye tukola, kubanga tubikwata ne biteekebwayo. Kigemuzi waffe yakoseseemu, tumusabira ajja kutereera. Prosper Banda tetugenda kuba naye olunaku olwaleero, yakoseseemukko katono naye bibaamu bulamu bwe butyo, tumusabire atereere bulungi nnyo. Twagala kwebaza nnyo bannaffe abava Lekevu Restaurant, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mututambuza tubulayo ennaku 2 zokka, olw'enkya n'olwokutaano, naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Batuteekerateekera ababbinkani bano ne bajja mu bbinkani wamma nga bateredde bulungi nnyo, ebyokulya ebyokunywa ne babibawa bulungi nnyo. Mwebale nnyo. Nkugamba Valekevu ye restaurant yokka mu Masaka. Totawaana kunoonya walala woyinza kulya mmere yaffe ya kinnansi, totawaana kifo kirungi ojja kuliira kyakulya kyo kikukke bulungi. Genda mu Valekevu Restaurant, ate tukugamba nti tufumba emmere y'ekinnansi, tufumba ekyekya, tufumba ekyemisana, ate ne tufumba n'ekyeggulo. Ekirala ekiriwo nti osobola n'otugamba gwe oyagala okuliira ekyokulya kyo ne tukikuleetera, oba kacaayi ne tukakupaakingira bulungi nnyo ne tukakuleetera. Oba oyagala kulya kyamisana ne tubireetera mu buveera oba mu bubakuli bakuli. Tukuteekerateekera bulungi ekyemisana kyo ne kitukutuusaako gw'oba okyagalidde. Bw'oba oyagala enkola eyo, kubira maneja Abudo ku 075 367 65 35, omugambe nti nze ndi wano ndeetera ekyokulya kyange. Kale Valekevu mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga ezo muzitambuza bulungi nnyo. Sennabulya tetujja kkowa kukwebaza, watuwa ekirabo ekya Church Kyerine Vincent naye tannakinona, ndowooza ojja kisanga ekya Namukaaka ng'ennaku z'omwezi 28. Abawuliriza akabbinkano kano tukawumbira kya Namukaaka ng'ennaku z'omwezi 28, omwezi guno ye Sande ejja, olw'omukaaga lwa Sande etandika ejja, lwe tugenda okubeera ekya Namukaaka awo mu katawuni. Tugenda babuulira ekifo ekituufu. Ennaku z'omwezi ezo zikwate 28, tukeera ssaawa 2 ne tusiiba awo nga tunyumirwa olulimi Oluganda, nga tuyiga, nga tuwoomerwa, ate nga tusoma, ate nga n'okuwangula bwe tuwangula. Awo nno tubategeeza ennaku z'omwezi 28 mujje tutikkire Ssaababbiikanyi wa Radio Buddu. Tugenda kubeera kya Namukaaka live. Abakozi ba Radio Buddu bonna bajja kubaawo n'ensonga endala zonna. Ebisanyusa bingi. Kale jangu tusibaawo ekya Namukaaka, tuzibye obudde. Nyongera okutegeeza muganda wange Kalima Cyrus, ssentebe w'ekya Namukaaka, gwe nkuyisa emirundi mingi, era ku olwo ebyokuyitaayita mu balonzi biveeko, bayiteeyitemu bajje buzzaawo, tukuŋŋaanira awo. Gojja n'okuggulawo omukolo ogwo, nze nkulagidde bulagizi. Twagala okwebaza nnyo bannaffe aba Senior Computer Services International. Tukugamba nti omuyizi eyamala P7, senior ey'okuna oba ey'omukaaga, bannaffe aba Senior Computer Services International bakuleetedde omukisa. Jangu tukuteeketeeke, tukuyigirize, tukubangule mu kukozesa kompyuta. Tulina amasomo mangi nnyo. Tugaba certificate in computer science and information technology and computer application. Tugaba certificate in website design, secretarial studies and office management, certificate in business administration, certificate in graphics design and video editing, certificate in accounts and finance management, certificate in electronical engineering oba okuwayalinga amasanyalaze. Basomesa n'ennimi engwira omuli Olujamani, Olufalansa n'Oluswayiri.
Tuyina n'enkola ey'okusomerako ku online ate nga ffe tukuwa data osobola okusomerako ewaka. Awo nno balina ne courses endala mpitirivu nnyo naye nga za bya kompyuta. Jangu ebigezo tukuzaawo bya Wubutab, omuyizi olumaliriza okusoma batandikirawo n'okukola ate oyinza okuba ng'omanyi kompyuta omulimu ne gukubula. Jangu nno otweyungeko tusange wano mu Nnyendo ku Gyagenda complex. Tukyaguddewo tuwandiika abayizi. Oba okumanya ebisingawo tufune ku note 7559 82 24 51 oba note 7773 27 657 be bannaffe be tutambudde nabo mu kabbinkano kano aba Senior Computer Services International abasangibwa wali mu Nnyendo. Bannaffe aba Newmans Foods batukolera obumpwakimpwaki, batukolera ebyokulya ebirungi. Bumpwakimpwaki buno butuyambako okwongera mu mirimu gyaffe mu maaso. Mwabali mu woofiisi awo basekuritale okuba mpapula awo obuntu obwo bubeera awo ku mmeeza yo ng'ogaayagaayako mpola bukuyamba obutakoowa. Tubukola mu bumondo obuzumu, tubukola mu gonja, tukola empogolo ennungi, tukola mu bagi obulungi, tukola bu daddies. Gwe kyoyagala kye tukuwa. Tukamula nno n'akabisi k'embidde. Kale jangu wano mu kakubo ka Baroda we twatadde edduuka. Naye nga ne ku masomero mu kantiini gyebuli, mu supermarkets mu ggwanga lyonna mwebuli, mu maduuka wonna weebuli. Gwe buuza bubuuza baayi muntu eyo ku bumpwakimpwaki bwa Newmans olabe nga babukuwa. Kale tukugamba nti okumanya ebisingawo tukubireko ku 0709 79 69 63 oba 0702 92 17 18. Tweyanzege bannaffe aba Newmans baatuwa nettudde nnyo ababbinkanyire baddayo nabo ba buli omu n'addayo nga ye mugunya wadde akabbinkano wano kaba kagaanye naye oddayo nga weemuguunya. Tugenze mu kabbinkano kennyini. Abalenzi nga mugudde muzaamugula. Nsoose n'ani? Lukanga Samuel Sebo. Lukanga Samueli. Oviiridde wa? Viiridde Kaaboko Church of Uganda. Kale kaakati bwe oviiridde Kaaboko Church of Uganda engeri kigemuzo ono gy'ataliiwo katusooke tuyite ne mubaka bo bano abakuwagizza. Kichwa family oba yeeyo. Kale omuli Ronita Maria Chiwewa bagambye bakwagaliza buwanguzi. Tulina Segirinya family and Sons Misenyi Bukomansimbi bakwagaliza buwanguzi. Namata Flavia agambye nti Tomuswaza atumiddeko ne taata wa akwagaliza buwanguzi. Ivan Robert Ian Robert Samuel akwagaliza buwanguzi. Namalwa omuzira Mpologoma akwagaliza buwanguzi. Faba Ali omuli Divine Daffeba Ali Faba Ali Divine Daffini Plus yanzege n'obuoli bumpe mbumalireyo ddala bonna tumanye nti ekyo kiwedde. Bwani Ndawulo Nicholas oviiridde wa St. Paul Kyanukuzi St. Paul Kyanukuzi butali mu bweru buleke obutali bweru kuba manya Ndawulo. Yes sir. Kaakati ebirala tugenda kubizzaako. Muzzukulu wa Nvirimbi Ndawulo Alibedito yagenda okugemula obubonero. Amateeka nga baddiramu. Wakayima muyite nga weekakasizza. Obubonero bugendo busatu. Mukakasizza ekyo? Bw'otamwattamira mu kibuuzo kya Wakayima awo kwanza tukukwakulako kamu ne tukakuba wali ebbali. Okitegedde? Kotagalira mu kibuuzo kya munnonge essaawa ekyavuga tititititititi nga tukujjako kamu. Kati obuttu tutambula kubanga guno omutendera gwakasasaamula. Naye ku nkomerero twagalako mukulu Ndawulo wange. Twagalako atya? Mukulu Lukanga. Twagalako atya? Omu mu mutima mulungi. Baasaayo Ndawulo gye walonze. Lukanga.
manya Lukanga si kyekikyo Yes, sir. ndawula walonze eno Yes, sir. buli omu nsooka mubuuzaako ekibuuzo ekisooka kya kika Lukanga Yes, sir. wuliriza Yes, sir. mpa ekitiibwa ekiweebwa omukulu w'ekika ky'Ekinyomo Nakigoye ssebo. bakuwa obubonero busatu Eyanzanyo ssebo. ndawula Wangi ssebo. mpa ekitiibwa ekiweebwa omukulu akulira ekika ky'Effumbe Omutaka wa Lusimbi. obubonero busatu awo nno mumpadde amaanyi kati ngeze wa Lukanga Yes, sir. ebibuuzo osigazzaawo wano 6 nkuwummuzeemu Yes, sir. nkubuuza ebibuuzo 7 mwenna nze ngenda obbeebuuliza olwaleero nga mukulu ndawula abawa bubonero tugenze ku kibuuzo ekyokubiri Lukanga Yes, sir. muliraanwa owulira Pulira ssebo. ng'enju zitunuuliganye bulungi nnyo tumuyita tutya Ow'omukago ssebo. Wakayima ndawula ngaye mundeke ebyakasaale nabiwulira wano oyo gwe tuyita muliraanwa ow'omuddembo kitegedde Yes, sir. ekyokusatu Yes, sir. bino nno bitooke nga bikyali bitototaawo biba binyirira nnyo biyitibwa biti Entembo ssebo. busatu Eyanzanyo ssebo. ekyokuna Yes, sir. ekinnya ekisimibwa nga kiwanvu naye ng'omulimu gwakyo gwakuttiramu nsolo za ku ttale kiyitibwa kitya oba kukwatiramu Tegambogo. Wakayima ndawula nange ndeka musajja gwe obwo bwe tuyita obuya tokiwulirangako Bwe gusoose. bwe busoose ndawula naawe tokiwulirangako kale katugende ku kyokutaano Yes. ekitundu ekyokusatu ku luyimba ekitiibwa kya Buganda Sir. mpaako olunyiriri lwokka olusooka Abaziira kisa ababuuso. abazira kisate ndawulo woli agambye tugafa abaana ba leero timuyimba nyimba ku asembule ezo kitiibwa kya Buganda kaakati mukulu Daniel amatutwale tugenze mu ngero Lukanga Wangi ssebo. olugero olusooka Yes, sir. nkubuuzaako engero 2 nkuwummuze Yes, sir. namugenyi mubi Osooka kumugeya ssebo. nkutidde obudde olina Wakayima asuza abalungi enjala ekyomusanvu nkuwummuze Yes, sir. kyewaalabye kendera gwakasasambula bwe guno tewali kusaaga ndawula nkikuwadde ndawula ngambye ndeka tondetera bizibu kyewaalabye omala galeka gamanya g'abasajja nkuwummuzaawo Yes, sir. kaŋŋende wa mukulu ndawula abali ku kakyayaawe wa Joyce ekyabakuza amwebale nnyo kugoberera kabbinkano n'akange nno mukanterekeraawo nzija senga wa Jona weetegekaawo nzija mwenna ndawula Wangi ssebo. kyekibuuzo kye ekyokubiri kino Yes, sir. Kabaka wa Buganda ngambye wa Buganda Yes, sir. mpa erinnya ly'entebe ye kwatuula Namulondo ssebo. bakuwa obubonero busatu Muyanza ssebo. wuliriza Yes, sir. enkandaggo ddaala lya magulu 3 Yes, sir. bwe tutagiyita nkandaggo tugiyita ki Wanyi nkandaggo ssebo. omanyi emanyi nkandaggo amma Lukanga tugiyita ki ebyakasaalo bitya kale ako ke tuyita akasolo tugenze ku kibuuzo ekyokuna wuliriza bulungi Yes, sir. ekitooke nga si kitooke ate nga simbidde eŋŋanda osobola kukiwa linnya kyeddala naye nga kitooke Gasiwo. nedda se
Lukanga amali tuwa erinnya eryo nkutadde kale eyo gye tuyita enkago. Tugenze ku kibuuzo ekyokutaano. Mukulu Ndawula, mpa olunyiriri olusooka ku luyimba ekitiibwa kya Buganda naye nga lwe lutandika ekitundu ekyokubiri. Okuva edda nedda. Nkutidde. Wakayima Lukanga adaabigattagatta n'ebigaanyi. Abazira ennyo. Tuli ku mutendera gwa kasasambula ki? Kale tugenze ku kibuuzo eky'omukaaga lwe lugero. Si weewaawo kigemuzi? Kigemuzi kasanga nti weewaawo nga nze ngenda mu maaso. Ssebugenyi bwa nsanafu malayo. Wakayima Lukanga Samuel. Lukanga Ezikuzinda teweebaka. Sooka weetegereze. Agaye bwe zikuzinda teweebaka. Ssebugenyi. Lukanga amaze okwekuba akasaale. Tugamba ssebugenyi bwa nsanafu bwe buzinda teyeebaka. Gwe obugenyi buli gwe buzinda so si bwe kukuzinda teweebaka. Lukanga mugjeeko obubonero busatu. Ndawula wano tuwali muzannyo. Tugenze ku kibuuzo eky'omusanvu. Wuliriza ssebwavu bwali bwadda. Obunyumya nga lufumase. Okyalina obudde bwo. Wakayima Lukanga agaye kati mbitegedde. Abejjereza omunyago. Omulungi awuliriza ekitundu ekisooka bwe kityo bwe kigenze. Twagala kukufunayo abawuliriza babiri bokka bakiikirire abalala. Okyali mu nteekateeka ya kabbinkano ka lulimi Luganda. Yita ku 0752988955 tube nga tukufuna. Owasoose owa kwoli nammwe mwebale kuwuliriza ssebo. Lukanga takusinzidde waggwano. Oli ku lw'evviira? Ku muzikiti evviira? Ku lw'evviira? Ku lw'evviira waliwo omuzikiti? Badde simanyi nno nti ku lw'evviira. Kale teyanzizza. Wangi? Ssebo kwoli? Mwebale nammwe ssebo. Ate gwe ne weeyitaani ssebo? Anti era gwe ne weeyitaani bali bakuyita buyisi. Kye kituufu ekyo sinziddewa. Oli wawa? Ssebo kale tukusonyiye. Owagidde ani? Wangi? Omwana wa Kabuuko siyu. Baba. Kati waddawa? Oli Masaka. Ewanduga. Kale ssebo tweyanziza afande. Tweyanzenge. Wangi? Ala? Wangi ssebo? Mwati wali agamba? Ani ono? Muli mutya promota? Efuluma bulungi ddala. Ogudde ludda wa? Naye baakasaale mu kigere.
Ekale sebo teyanze gedooza abo bamala bakiikiridde bulungi nnyo katuddeyo omulungi awuliriza katudde mu kitundu kyaffe ekyokubiri bannaffe aba Newmans bakugamba nti obumpwakimpwaki bwaffe bunoonyeekaawo omugudu Samaritan mwe buli buyitirivu gendako wano ate wali ku dduuka lyaffe weriri wali mu kakubo ka Baroda tweyanzege tulina bannaffe aba Senior Computer Sciences International abali mu nnyendo wali ku kizimbe kya Jagenda Complex jangu leeta omuyizi asome kompyuta bannaffe abavale kefu mwebale nnyo mwebalire ddala Lukanga tugenze ku bibuuzo 8 wano weweenunulira walamu nnyo wano kaakati Lukanga ekibuuzo namba 8 tukyali mu ngero kali bakasajja malayo obubonero busatu ekyomwenda sajjabbi teribulako nganda lyazo okyalina obudde teribulako kalungi kaali obudde olina bungi teribulako kalungi nedda wakayima agambye nedda liwoomera mu ngabo tugenze ku kibuzo eky'ekkumi zansanze oba zansanze kawawasigala nedda wakayima nedda ndabula agendeka kasaali munnange nkamulangira mu kigereka kya mulimu yafiira mu ddya kati tugenze ku leediyo obudde egenda okuwa ebisale eby'omwaka omulamba ogimanyi ogimanyi bulungi nnyo efuluma bulungi kati wuliriza ekibuzo namba 11 pulogulaamu etandika ku ssaawa 12 n'ekitundu ku lw'omukaaga ku makya bagiyita bati kati ogambye ogimanyi leediyo obudde eyo pulogulaamu ya leediyo obudde wakayima ndawula agayendeka ediyo munnaye wadegera kumpa ebisale egyo tuyite ekintabuli tugenze ku kibuuzo namba 12 waliwo pulogulaamu ono bagiyita weekly press review ekwata kuki kwata ku bifudde mu wiiki enamba 7 yambako mukulu munnange ekwata ku bifudde mu wiiki ennamba nga ne waliwo ne pulogulaamu wano era ey'ennyimba ekola ku bifudde mu wiiki ennamba naye kano ndawula okatwala akagaali tetukuwadde wano tetugeraageranya kuno kutunuulira bibadde mu mawulire gokka mu wiiki ennamba era ebaawo ku lwa 6 tugenze ku kibuzo eky'13 ani atukolera pulogulaamu kinanjo kyankimize wano ku leediyo Ajuma Lusekasamba obubonero busatu awo mukuwadde naye waali kati akkiriza nti omwana ategedde kakuwa eky'14 tugenze mu bisoko okusolobeza kisoko kitegeeza ki kuwoomebwa kyobadde olya kyolya kyobadde olya bakuwa obubonero busatu eky'15 okulya obutaala kisoko kitegeeza sebo kitegeeza kubeera ng'oli mu mirembe teri kintu kikusumbuwa nga weeyagala sebo olw'okuba asembezaayo kanti bakuweereddaawo naye kuba kweyagala tewali akugambako kwekulya obutaala olw'okubeera mu butaala ntutte muzeeyi ndawula siye ne baasaayo ogirabye bulungi kale kati tugeze ku kibuzo eky'8 ngero sekkonde evvannyuma malayo wakayima kasaale kakyakugigijja lye likwasa omutwe ekyomwenda serukoma nalwo lugero lumala eyo mukulu wo ndawula ali wano akulaba nga wali Lukanga agayendeka
alutema ya lulombojja tuli ku mutendera gwa kasasambula babanne twabagenda ebyokuzannya mu bijjeewo kaakati tugenze wano ekibuzo eky'ekkumi omunafu addiŋŋana malayo akira omulima nabbimba awo akabonero okatutte ebyo ewudi egenda okuwa ebisale eby'omwaka omulamba ndawula kaakati tulage engeri gy'ogimanyi wuliriza wali owuliddeko wano nga baweereza omupiira waguwulira bulungi nnyo kaakati nga baweereza omupiira mubaamu omwana muwala Silivia Sabrina akolamu mulimu Sebo Silivia Sabrina aba akola analysis ku bazanyi kale ne bw'okomaawo naye waliwo olina nti abeera sports analysis oba analyst byonna aba akubuulira kino n'akubuulira kiraabu naye bakuwadde obubonero busatu eky'ekkumi n'ebibiri pulogulaamu eyitibwa enkuluze y'olulimi Oluganda ekoma ku ssaawa mmeka? Koma ku ssaawa mukaaga ezisebo ssaawa 5 twaleko oti 5 bakuwa obubonero busatu tugenze ku ky'okkumi n'ebisatu nga pulogulaamu eyo enkuluze y'olulimi Oluganda tennaba wasookawo pulogulaamu nno gaggadde pulogulaamu kyesookawo ng'amumpulira anoonya byakutwala Wakayima twabagambye omutendera guno tetuddamu kibuuzo oba owuliriza tusookawo n'amawulire mu lulimi Oluganda tugenze ku bisoko bibiri byokka enkoono okunywa kitegeeza ki? Sebo enkoono okunywa kuba kugwa nnyo nnyo kale kugwa nnyo wadde tugenze ku kibuzo eky'ekkumi n'ebitaano okutwala omuntu ng'ennyindo yenkata nakyo kisoko kitegeeza ki? Sebo ekisoko ekyo kitegeeza omuntu kumutwala ng'ali mu mbeera mbi nnyo Tereza bigaanye Wakayima taliiwo kwe kutwala omuntu emisinde emingi era tebakuwadde kabonero konna tugenze mu kigambo bwino nga bwe tumuteekateeka mpereza kagundi kangaako nzijukize bano ab'enkya ku lunaku olwokuna yeka Yesu Kereni Matete Comprehensive ali ne Ssenyomo Michael St. Monica Senior Secondary School. Ku lwokutaano tuwumbawumba akabbinkano wano mu studio tujja kuba ne Muwonge Edward St. Paul Kyanukuzi Katongole James Malongo Baptist tulyoke twolekere ekyannamukaaka ng'ennaku z'omwezi 28 olunaku lugenda kubeera lwa mukaaga tulyoke ate tulabe ensonga nga bwe zinaabeera tugenze mu nteekateeka eya bwino. Leka mmalirize olugero lwa Nnambi. Leka mmalirize olugero lwa Kintu ne Nnambi nga njogera ku byafaayo bya Buganda ebitonotono ebikwata ku ntandikwa y'obwakabaka bwa Buganda. Mu kusooka Buganda yalina amasaza 3: Mawokota, Busiro ne Kyaddondo. Era n'abantu b'omu Buganda baalimu nga balumaggamagga ng'obulevu bw'embwa. Era mu kusooka Buganda mwalimu ebika 6: ekika eky'effumbe, ekika eky'olugave, ekika eky'engeye, ekika eky'ennyonyi, n'ekika eky'enjaza, n'ekika eky'emmamba. Abakulu b'ebika ebyo baafuganga abantu baabwe, naye okwegatta awamu ng'Abaganda, abakulu b'ebika ebyo baalinanga olukiiko lwabwe otaabamiruka.
Omukulu w'ekika kya Ffumbe ye yalinga ssentebe w'olukiiko olwo. Kato Kintu bw'atyo bwe yasanga Buganda nga mu mwaka gwa 1314 nga gwakava ku ludda ng'ava ku ludda lw'olusozi Masaaba mu Bugishu ng'ajja alwana. Bwe yatuuka mu Buganda abantu Kato Kimera be yajja nabo yabajjamu ebika 13. Kato Kintu yagatta ebika by'abannansangwa 2 bye tulabye waggulu, 60 awamu n'ebibye 13 byonna n'abifuula eggwanga ly'Abaganda erimu. Ye n'abeera kabaka waalyo omubereberye. Bw'atyo omukulembeze w'eggwanga lya Buganda mu by'obufuzi n'obuggya mu bukulu bw'ekika ye n'abeddiza. Abakulu b'ebika olwo ne basaggira okukulembera abantu baabwe mu bintu ebikwata mu by'obuwangwa, naye nga bonna bakwasizaako kabaka obufuzi era nga batuusa abantu baabwe ewa kabaka, kubanga buli kika kyalina emirimu emyawufu era emitongole gye kyakoleranga kabaka nga kikulemberwa omukulu w'ekika ekyo. Newankubadde ng'obukulembeze obukwata ku by'obuwangwa bwalekerwa abakulu b'ebika, naye era kabaka yayanguyiranga abakulu b'ebika ebyo. Awo nno kabaka kyeyava abeera nga ye mukulembeze w'ebyobufuzi wano omufuzi w'ebyo. Awo tukusalidde akabonero ne tukujja ku 7 n'osigaza 6. Kwali tubadde twakakusala obu ku 10. Awo kale ndawula bikkula wali olupapulo oluddako, awo osome ekiwuga ekitandika ekyo, paragulaafu eyo esookera ddala woba otandikira 6 bwe bakuwadde. Tandika. Era nga ye Ssaabataka akulira abakulu b'ekika, era kabaka ye yasalirangawo abakulu b'ebika ensonga ezaabanga zibalemye okutaanya bo bokka na bokka nga zikwata ku by'obuwangwa. Obulombolombo bw'Abaganda bwongera okugamba nti Kato Kintu teyajja na mukyala mu Buganda, bwe yamala okulya obwakabaka kwe kuwasa Nantuttululu omukyala w'ekika ky'Enjaza, ekimu ku bika 6 Kato Kintu byasanga mu Buganda. Kabaka wa Buganda owookubiri ye yali Chwa Nabakka, era yali mutabani wa kabaka Kato Kintu. Ye ono yatondawo ebika 5. Ono yazaala omwana omu ow'obulenzi nga ye Mulangira Kalemeera. Omulangira Kalemeera bwe yagenda e Bunyoro okukyala mu lubiri lw'Omukama teyakyusa kudda mu Buganda, era yafiira Bunyoro naye ng'amaze okuzaalirayo Omulangira Kimera gwe yazaala mu Wannyana, omukazi ow'enseenene. Kabaka Chwa Nabakka bwe yafa ate nga tewali mwana we mulenzi wa kusikira Namulondo, Abaganda kyebaava batumya Omulangira Kimera e Bunyoro n'ajja asikira jjajjaawe Chwa Nabakka. Bw'atyo Kimera n'abeera kabaka wa Buganda owookusatu. Abawandiisi b'ebyafaayo bya Buganda ab'ebiro bino nga bawandiika mu lulimi Olungereza wano we baatabukira era baakola ensobi nga bagamba nti kabaka wa Buganda omubereberye ye Kimera. Oyo kabaka Kato Kintu wa lugero bugero, Abangereza kye bayita mythology. Bongera ne bagamba nti era Kimera yava Bunyoro mu lulyo lw'Abajjaluwo abalangira b'e Bunyoro, be bayita Ababiito abaawamba obwakabaka bw'Abachwezi nga mu mwaka gwa 1500. Era kino kitegeeza nti ne Kimera Omubito yajja mu Buganda n'awamba obwakabaka ku Baganda. Kino kikafuuwe Kimera bwe yayitirwa okuva e Bunyoro okujja okusikira jjajjaawe kabaka Chwa Nabakka, kabaka Kato Kintu yali obwakabaka bwa Buganda yabutandikawo dda nga mu mwaka gwa 1314. Ate Abajaluwo abaawamba obwakabaka bw'e Bunyoro obw'Abachwezi kino baakikola mu mwaka gwa 1500, ate era Kimera teyali mu Biito.
Kimera bwe yali ava e Bunyoro okujja okusikira Namulondo y'e Buganda yajja n'abantu bangi nnyo abaamuwerekerako anti Abaganda bagamba nti kiridde bwami tikibulwako mikwano. Era bwe baatuuka mu Buganda ne basalawo obutaddayo Bunyoro gwe anti be baali abasajja ba Kabaka abamulya mu ngalo. Abantu abo bonna Kimera yabaawulamu ebika 28. Ndawula. Twanjisebo. Wino si mubi. Naye olw'okuba muganda ono ye yagemudde sijja mukkiriza kugemulira bubonero ye bw'abadde ayagala bakuwadde obubonero 7. Tweyanze nnyo tweyanzega omulungi awuliriza akabinkano kaffe bwe kati bwe kagenze Ndawula tumirayo abantu bwe basatu bokka nga kigemuzi bwe yeetereza. Ntumira ku taata wange omulungi Omulonkato George William Serwadda awangalya ku kyalo Luziranduulu mu luka gw'Ekikenene. Ntumira ku maama wange omukyala Nabukeera Noola. Bayizi banange bensoma nabo baganda bange jjajja wange Nantale Saala naye awangalya Luziranduulu. Bayizi banange benkola nabo sciences aba biology chemistry nabo bonna mbatumirako. Okola na science? Yes sir. Kale tweyanzizamu bale kwagala lulimi Luganda. Weddira ki? Neddira Mpologoma sir. Ngundi mukulu Lukanga. Gwe weddira ki? Omutima omuyanja sebo. Omutima omuyanja tumira abantu bonka. Yakusooka atumireko taata wange Damulira Christopher ne mukyala we Nandawula Mary. Nentumirako omukulu w'essomero Kamya Alfred. Nentumirako bayizi bannabe be natambudde nabo. Jesus ne Kanyankole. Jesus mumulinawo. Tumulinawo sebo. Nentumirako Lafuma, nentumirako Saazi Lukyamuzi. Nentumirako Mbasada. Nentumirako awamu ne Nasalire. Nasalire tweyanzega omulungi awuliriza kujjukizaako Valekeve ekyeggulo kiyidde gendayo ofune ku kyeggulo ekirungi kujjukizaako bannaffe aba Senior Computer Sciences International genda wali mu Nnyendo ku kizimbe kya Jagenda Complex ate bala olabe ng'ofunayo k'ofunyeyo nayo mu kompyuta. Ensi weeraga kompyuta egenda kufuuka kompyuta n'essimu zino tuziyina naye abasinga obungi temumanyi zikozesa. Bannaffe bano kyobola abajja wano mu Nnyendo kumpi basobole okututeekateeka obulungi bakole ku 0759 822 455 oba 0773 276 057 be bannaffe ba Senior Computer Services International aba New Man's Foods tukugamba nti bannamasaka edduuka twalireetedde ddala wano mu kikubo kya Baroda we tuli naye ng'ebyokulya byaffe biri mu buli kanyomero ka ggwanga biri mu supermarkets biri mu maduuka gonna biri ku school canteens byonna jangu tubikuwe obuntu akiikwaki obuba bulungi nnyo tubukola mu buli kintu kyonna akakuwoomera gwe kojja okgenda nako tufune ku 0709 79 69 63 oba 0702 92 17 18. Katugende ewa muzzukulu wa Nvirimbi Ndawula Aliberito eyagemudde atubuulire. Tweyanziza nnyo bannaffe abali ku mukutu guno abali mu kuwuliriza Radio Budde omuntu wa bulijjo era ntwala omukisa guno okwebaza abayizi baffe abali mu studio essaawa zino olw'obuvumu abasomesa abaabateeseteese ne bayizi bannammwe abaabateeseteese. Ekyamazima olunaku lwaleero lubadde lunyuvu naddala mu katuuso aka Bwino. Baanammwe omusomye Bwino bulungi. Bwino abadde muwoomo. Olwaleero tubadde tulina Lukanga Samuel okuva mu Kabwoko Church of Uganda nga tulina n'Endawula Nicholas okuva mu St. Paul Kyanukuzi. Ndawula Lukanga ye yasoose ku muzindaalo era ebibuuzo bye n'abiwangula bw'ati. Mu byobuwangwa Lukanga yafunyeewo obubonero 6 n'agenda mu ngero n'afunayo obubonero 3. Ne tugenda mu bibuuzo ebikwatagana ne Radio Buddu n'afunayo obubonero 3. Bwe twagenze mu bisoko byonna n'abiwuuta buva n'afuna obubonero 6. Ne tugenda mu Bwino n'anyuma n'afunawo obubonero ne bubeera 6. Ne yeekuba akasaale mu kigere ka bubonero 3. Omugatte n'afuna obubonero 24 bw'oyawulako 3 n'aba ng'asigazizza obubonero 21.
Ndawula Nicholas ye yalonze okugenda ku muzindaalo mu kifo ekyokubiri. Ebyobuwangwa yafunye obubonero 6. Engero n'afuna obubonero 3. Bwe twagenze mu bikwatagana ne Buddu n'afunawo obubonero 6. Ebisoko ne bimuzannyamu n'afunawo 3. Bw'atuuse mu bwino n'amuwoomesa n'afuna obubonero 7. N'afuna omugatte gwa bubonero 25. Olunaku olwaliro ntwala omukisa okubategeeza nti Ndawula Nicholas owa St. Paul Kyanukuzi ye wookubiri mu kugenda ku mutendera ogw'oluzannya olw'akamalirizo. Tweyanzeege omulungi awuliriza Ndawula tukuyozaayoza okubanga oyiseewo ebyokulya bya Newmans mugenda bifunira wali obudde bugenze tugenda mu pulogulaamu wotobadde. Ku lw'abannange be mbadde nabo Mukama Katonda abasaasire abagumye ate twongere okusabira ne Prosper Kabanda awo. Mwekwate mu ngalo nga bwe tusituka musire bulungi.